agakagwawo that's Katel aluguddemu ati kubino byatuusewo yewe yabiwulidde n'alumba studio n'atandika ono yesiga kalolaiti simanya ebigere ne bikola bitya engalo nezajja bulungi simanya yamomo tuzannyidde ku mitwe tandibe komera Katel wandijjeyo oluyimba luno wuliriza oluyimba nagamba netyape ku kalolaiti teyawulira yakwaka mu kizibu bwe twayimirira okugura ku oyo ya Dax Katel naye ate mmanyi ye Anita Mong tatera nnyo okusonyiwa abantu yekwatiriza nnyo obusonga y'omuntu anyiga mangu era nga muwulidde mwandiwulira Dax Katel ng'asibidde eruzira ate byo ebya former Miss Uganda Anna ne Kenzo bwino buno avuddeyo bibino byobadde tomanyi. Yes, kakati onangambe njogereko ku bya Hannah ne Kenzo. Yes, Hannah Miss Uganda. Kati ngabo kutte comment yo nogibuuza nze. Sigwe kachimbuliza bakimbulizaako bangi. Kitegeeza munzikiririzaamu era muwuliriza byenjogera era ne mubikkiriza. Muli bangi nno. Kati n'omuntu yenna nsobola okuvayo n'enjogera fake news mwe mukitwala nti bya ddala singa mbajagadde okukola ekyo okitegeera nsobola okuvayo n'enjogera ekintu mukitwala nti kya ddala. Then Hannah Miss Uganda mukwano gwa Kenzo singa Kenzo yali ayagala Hannah ye muntu gwe yandibadde ayanjula love ye Kenzo si yakwekweka si yakwebuzaabuza. Last time mwayogeranga mbw ayagala Lydia Jasmine Kalona Ntongo yani nebya Hannah si byakati byakomyewo obukomi. Oyo omuntu agaba fake news we unye tali mu Uganda gemawulire genfunyeko talina mu Uganda ali bweru jasinzira okubagamba ebiri mu Uganda mwabali mu Uganda obo kategeera. So simanyi why do you accept those things to go like the way people wants them to go? Guys, Hannah mukwano gwa Kenzo ate muna tetujja kweguba ku mikwano. Yes, fake news wadenga bazigaba ne kino kinyinzo bagamba love ya Kenzo si yakwekweka. Baba ayagala kitegete ayagala omuntu era gwabera naye era ye mukazi we gwabera naye buli wamu gwawaana. Kati kamba buli Hannah si wa rais era sijja gamba nti mubi tasanide kubeera na Kenzo naye tuyina Nyamutolo bwali ba Kenzo bwaba asazeewo kyayagala kyekiba naye si bwe kiri. Kakati bwali bavuddeyo n'agamba nti Hannah mukazi we then kiriza nti mukazi we naye Kenzo ogwo gwayogedde si gwe muzimu ogulina omwogereramu. Kenzo tayogererwa muzimu ogwo muzimu gwayogedde Kenzo asobola okweyogerera kitegete byakola byeyogerera byayogera byeyogerera tayagala kuba na mizimu gimutambulirako gimwogererako. That is the fact about Hannah and Kenzo and Nyamutolo ndoza bwe bitewe bibiri temugendera ku propaganda w'abantu katoyo yani nawe agaba amawulire talina mu Uganda. Kyebakoze Susan Makula lwakuwalampa omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ondo omunyiwe njago mfule president tafuka president tuba tugenda funa ghetto entebe. Susan Makula mukyala wa Bujingo njagala kunguza Kasoro okyaka tunda bei yemu ngajwa katundira nga wali kasino oba katoka kyusamu ebbeyi ngejo katundira ku chachi ngejo katundira ku kitutu kya Katonda tako sindika bi Makula njagala onguze Kasoro kadi yatugambe ekisolo kyo kyaleberalebera n'ebifuli ne bikutuka njagala ndabe ekya sali kyadde bona oli katutu kumasa busiru njagala kumanyira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Makula sigala kunda bitundu bya kyama mubiro kumasa busiru ne budingo. Makula ngenda kunda bitundu bya kyama togenda fuka diversion guno omulimu togusobola tosula fuka diversion Makula togenda tujja kumulama gwanira amongi mulama gwa kubanira mwanyi ya Buganda. Makula ngenda oletunde bitundu bya kyama gula muwomya obiteke mu Kasolo owome Kasolo usegera owome Kasolo bujinga ali tudeko ne mu chachi sike kya sali kyadi kumuwa busoro kumuguza busoro bitali ne bamutta Bujingo namutta kati nawe akulese katuti oko tandiko kumanso obusiru ngaye yo diversion tegenda kola. Makula nze kibirige media njagala onguze Kasolo ngai kati wakatundira ngo ali
oli eri kugundi kasino ochaka tunde bei yemu wa kuongeza mwaka bei Makula katumansi za ko busibu togenda fuka diversion Makula bawa fuka diversion na fuka diversion ngo mfunzi wechi mfunzi webitundu by'ekyama byalebera biradde ebisolo ifuli ne bikutuka Richard yatugamba gwe batta kiche ekyamusa kutunula mutundu bya kyamanga byakutuka lyagenda byogera bujingo namutta mubero nga mumansa busibu mubulira abantu bitundu bya kyama muwe mulabuwe muzi tukabatali kuwemula eba kukyagulani Makula teka muomya mukasolo otandike gabula chachi yonna ngaye wakola kuli Richard bujingo watabate tako sindi kabi Makula pakubikwata ko nja kuvuma kubene nyoko osegera mvumene nyoko muntu kulo gwa mugaziwa lebe bisoro byakuzala mu ebire binampazi like maza like dota tako sindi kabi Makula sigala tunda bitundu bya chama osegera bakule bayichagulani sentamu bayo kasino gula muomya batugamba muomya gyali gula mufunza omutuli gona gwa kugaziwa oli kumukumansa busiru wano ku internet oli kumanyiro bayichagulani sentamu togenda fuka diversion Makula leno tunda bitundu bya chama teka mu muomya mu busoro tako sindi kabi bujingo ndagala mukyala wangu ze kasoro nga yakatulanga wali ekugundi bayitawo batya nerabidde nawo tako byebyo bamuyisiza amegali wabula ye Mr. Ben abadde abagamba nti bafoot soldiers temugeza nti oyo mumuleke talina makulu nti alina kyayisaawo abadde abagambye nti temumuddamu bafoot soldier mwenna mbegayiridde bwegayirizi mbasabye busabi n'obwewembeefu ndabe Makula nga abuulira ku kituuti asose n'abuulira n'agamba Katonda akozesa abasirusiru ab'ensi abanyoomebwa abavubibwa yamwenje ebigambo bye naabira n'agamba mbute mulondo omunyu w'enjaga omusiyazi bafutu soja mbegayiridde akakawala temukaddamu eyo ddiiru yabaddemu nsereko Muhammad nsereko yalimu eyo ddiiru mbu bakole diversion abantu beerabira ebyemmwanyi ebyamongi mbutudde kweyo bambi temuddamu ako kawala eyo family temujiddamu nze nina wengitegedde Justino kuba manyi byeria manyi byerulunkanira kati nina akanyama kentadde kaki ku kamasu bajja bannange temujiddamu bannange temuddamu bannange temumuwabudde mbegayiridde akakana temukaddamu akakawala temuddamu kawala ako mbegayiridde temukaddamu bafoot soldier temumuwabudde bannange temumuwabudde goza lwaki Kyebazze ne bayogera ku kyemmwanyi nga bujinga agamba yava Masaka Masaka tebali amanyi nti emmwanyi zaaliyo goza lwaki tazogera bannange temukawabudde bafunye eddiiru yaabwe bafunye eddiiru ne ya bloki nze mbagambye bateekao ki diversion mbu bave kwa Amongi temukawabudde temubawa bagayiridde temuwa muleko oyo budde temumawa oyo muwala n'omulenzi we temumuwa budde mbegayiridde mufokasinge wali ani yatumya Amongi ayogere kyayogedde oyo Amongi yakijje mutwe waliwo eyamutumye katono bamutaddewo nga daiva temumuwa budde temumuwa gwoza wakireera zze temumuwa budde don't oyo mumumpe oyo mu Tanzania mumumpe nze nina we musettingidde bweti genda mubabegera ebbanga sigadde ttono trust me ndayira okwebaka ku bberi ya mama wange trust me okwebaka ku nnyange trust me mumumpe temumuddamu akanyebwa naatera okukali temumuddamu temukanga nsolo yange temukanga nsolo yange temugikanga mbegayiridde bafoot soldier bambi mbegayiridde nfukamidde mbalabidde abalungi abanza temukaddamu temumuddamu don't waste your time don't waste temugiddamu eyo family temugiddamu temukanga nsolo yange jja Kaskwala yidde okulumba ettake asangeyo lumbuye Kajube ateera beetwale lumbuye andeke andabe bulabi ekyo kyo njagala amanye nti musobola mu buli mbeera bekiraba kyetaagisa ennyonyi njagirinya ogende Butuluuki ogende Istanbul ngwe ttaki mugambe kati lumbuye ndi ttaki kati twesange wano ni otireko ne wafana bache wali wa Mourinho obegala tasarai ngweyo kuba babeera balowooza nti ekisoboka kumbe kati
ogwako mu nsi gy'alimu Istanbul nomuga mwendi nomuga kati wendi lumbu yabe tuleme kwogerera kuli ku live kuki gwe va gy'oli jangu wano nange lumbu yabeera konya mabira gyabeeranga abeera konyamu lumbu yabeera konya kifo batakonya ngola bebityanya bukanaga lumbu ye gyabeera abeera konya awo kati wenjagala tutuuke nga bola mu music industry tulina we twatuuka ng'omuyimbi ajja nagamba nti Kasuku onjogerako wabadde ogamba ki kati nzuuno ne mugasimbagana ne bannamawulire negakubuguma n'omugjayo red paper omusajja yajjayo emundu awo obuuza nga basitanire tulina baawo ku T1 omusajja najjayo emundu wabweru n'agamba nti aha mwade mugamba ki pisto genda osome genda oteeke mu Google MP yajjayo ng'okyali intani nga nkyali intani n'akatandika eno lumbuye naye si wakutiisatiisa era si wakuzikiza agamba nti byayogera binako okakafu bw'obanga si bituufu bino ebigambo bye nze ne bw'odonye nonga nti basikusiina matobo nga that is a total nonsense as long as it delivering the message tojja kunsanga ku social media nga ndi mu mboozi za laavu simanyi mboozi za buseegu simanyi ono yeeyambudde simanyi twagumyedde luddawa simanyi tuli mu boys camp simanyi tuli baana bavubuka simanyi six pack ezo tojja zinsanga mu kubanga ensi yange ensiikire by'ekisiru era siribako musiru sijja kuba mu gurupu z'abavubuka abeefudde abasiru mu Uganda nga tebasobola kwogera ku nsonga zikwata ku ggwanga kubanga bo baasalawo okulya ku busiru naye nga balina abaana babagenda okuleka mu nsi baagala n'abaana basiru walenga bo kati ekyo Museveni kyasinga okwagala nti ye ayagala ateeka abantu awo nga bo basiruwaze n'abalala ng'ensi bwagitwala mu maaso yensonga lwaki nti TV radio zitambuza nnyo ebiga ne njagala ombuulireyo ku social media wonna abadde batambuza ekintu kyemwanyi era okujjako ffe ab'enkyukakyuka njagala omuliro member parliament eyavaayo n'abajja Ssaabasajja Kabaka njagala omuliro ya parliament abadde avaayo n'alwani abantu bagoba ku mataka byebyo bano beetwala ate Katikkiro Charles Peter Mayiga avuddeyo naye n'ayogera ku nsonga y'omwani gavumenti bw'enejjawo UCD ejja kuba y'emu ku nsobi z'eneebeesinze ezisinga obunene basookedde bajja mu buyinza abantu abasinga obungi kati bali mu mwanya abantu bafunye ku buweerero ekibadde kitabangawo akyamazima kakati gwe abantu abo n'obaabulira ensobi ejja kuba nene nnyo ku ludda lwa gavumenti era bali kikola bajja kyejjusa kale n'olwekyo abantu tubagumya nti gwe lime mwanyizo osirike Honorewo Medad Lubega Segona naye atabuse nsonga y'emu eyo yamwe nga Museveni asazeewo okutwala emmwanyi yaffe oba okugittira ddala eggwereyo mwe mukukuta n'abakongozi abeetikka emmandwa eyo gye mubeera mu byalo mutandikire kugoba emmandwa bwe munaamala okugoba emmandwa mugobe n'abakongozi ensi ejja kutereera Museveni yatujjako ssente mu parliament n'azikwasa omuvubuka gwe bayita Nelson nti agende asomesa abantu okunywa kaawa tugenda okukizuula nga kampani ya mutabani we era abazimbidde factory y'emmwanyi entungamu naye abantu mukyakubira Museveni mu ngalo kakati mwawulidde bye mwalabye mu parliament ako kabonero bubonero akalaga nti nno n'atakwinaako nsonga akukyawa nga tolina musango mutwegatteko tulwanyise effugabbi because buno bwonna bubonero bwa ffugabbi omusajja lyatutaddeko kati okumala ebyasa bina Fulufiga nga bulijjo atabukidde abakyala juzi abagenda ku parliament okwekalakasa nti Honorable Anita Mong aresigninge olwa statement eri gye yakola. Anita Mong njagala kwogera ku baganda nsikanze kanse nkubuge mujenamu this is my word nzatati ampala n'atayogera amazima nabagamba Bible yagamba ekyawa nikwebula kinyonza n'enkikwata bw'obeera ku mazima nawe gasigalako omubeera muwanguzi nja kusigala ku mazima nga njogera mutayagala kuwulira ate nga bebituufu ye mwine owulira bakazi mwene basajjamu abayambadde obukanzu n'ebyo ebigomesi ne mugenda ku parliament bumwekalakasa mulege emberebere mulekeraawo okutijja okweta daivazo n'akajanja akatijjukano please mwewumuzeko mutuleko wansi bakazi mwene ddala baganda tubadde wano nga Ssaabasajja Kabaka omwana yavuma Ssaabasajja Kabaka psychologically Kabaka oyo mwana yalwaza Kabaka abantu bavumye Kabaka nga temuvaayo mwabayita baganda
omwana naye yayita kabaka mwabayita bagana mutandika omukiririzamu osanga omuntu omukulu w'ekitwago agoba nga mutagevu nakwesimanga omwana no yandiwe mutuufu olaba bwayogedde ku gundi olaba bwayogedde wano n'omubuuza omwana we bamuzaala myaka ki omwana alina emyaka 2 mugumu bamuzaadde asobole okubeera kabaka mwasirise mwangaye mwasirika bamusirikira ddala mulekerawo okwetaka jjanja n'akatijjukano n'okutija n'okwagala kabampana okwerabisa mu mawulire mulekerawo okunoonya nga simpasa z'obuwulire ensonga za Buganda empologoma ya Buganda wezibeerangawo musirika temunyega mbwanta ayogedde kinnya ekisinga sabateja kabaka kye bamukola mulaba kati kabaka alina n'emirembe azzemu n'okunyirira oyo mwana ali agenda kutta kabaka mwasirika ngawe mwasirika musirise mimwa gyammwe muve ku Anita Amongo muwe abantu ebitiibwa byabwe ate buli muntu aba n'endowooza mu ggwanga no ssemateeka emuwa obuyinza obw'enkomeredde okuba n'endowoozayo endowooza si musango mulekerawo okwolesa obutamanya obusiri mwabufuula content mulekerawo okwolesa obutamanya gwe n'ozuŋŋana nayo gyeyo ebigomesi twalabalabadde amagomesi abantu abasinga temulina baganda wano mwerimbikalimbika mu Buganda temulina baganda muli baganda mutandika okunonyeronoza mu muzimanyi nozimanya bwe baavuma kabaka mwavayo ne munyega mmwe bwe bakwata ku mpologoma ne mutanyega bwe mba musirikira ddala kirega temwalina mannyo na mimwa muve ku Anita Amongo Reeve Speaker wa Parliament ayina endowooza ye nga y'omuntu ssemateeka emuwa eddembe lye oyo ye full figure presidential advisor abagambye mboli ssemateeka that is the constitution emuwa eddembe lye okwogera buli kyayagadde oba akyongeredde mu wakyamu oba akyogedde mu bulungi oba akyogedde mu bubi naye ate gwe mbu ssemateeka takuwa ddembe lyo okukola ekyo ekisaanidde yeerabidde nti ssemateeka waaba awa Anita Amongo eddembe lye oba right okwogera kyayagala nawe omuntu wa bulijjo ng'omunauganda the same ssemateeka akuwa right okuba nga weekalakaasa mu mirembe ndowooza omukyalo oyo kyeyakola kubanga yademonstratinga mu mirembe yali talina kisi yali talina muntu gwe yakosa yali agusa nsonga ye kyensuubira nti naye bandimulese ne yeekalakaasa kubanga yali tagenda kutuusa kwa Anita Amongo obulabi amuyitewa yamutuukirekowa so yali ayisaawo nsonga yali alora nti enyigiriza abantu nga tweyongerayo katini kankuzeeko mabega wali gye tatandikidde ku nsonga ya Eddie Kenzo bavuddeyo ne bamuwabula kyendowooza nti omukyalo ono olwaleero ayogedde ekituufu mukyala Namukasa oba mwana muwala Namukasa agambye nti Eddie Kenzo ke kaseera aveeyo akiralifyinge ensonga eno eya Miss Uganda naye relationship ki eri wakati we n'omukyalo ono agamba nti ebintu bino bizze nga bibaawo nti ne Rema we yaliwo baateekangawo nnyo ba Lydia Jasmine n'abawala abalala nti kino ekintu kiba kikosa omukyala kansooke nkuwe Namukasa oli ebyagamba ate Kenzo kino nkimugamba ateekewo boundaries akakamanyiro kaleme kwafe kifumbo sikulimba nedda katika mbose nemwe yali ne Rema mulimu ebyayonoona obufumbo bwabwe nga batekamu nnyo Jasmine mu picture abakazi tubikoowa Kenzo create boundaries waba oli mukwano gwo laga public iti mukwano gwo baleke kwonoona bufumbo bwo ebyo bintu katika nkubulira ebyo bintu bitokyaringa abakyala of course bitu tocharinga nosinanoka zomusajja wange tasobola naye era kikwaffectingamu lwaki era mu bonna be bayogedde lwaki ono kubanga already yaliko ne saga emabega nga minisita kanayingirawo mu picture so Kenzo create environment eri comfortable eri mukyalawo kuba omukyala akuwulira namulaba mu bifaananyi ng'akuwa ne juice ekitegeeza mukyala wawa ate yali muwadde juice abakazi abaasoma bwe batyo bamanyi awusigalo si yakusaavinga olaba omukazi aba avuga kalawuumu nga ennyumba naye alina kyaleeta ewaka ku tebo nga awusigalo yakola buli kimu ewaka tobimanyi linawo olifuna awusigalo ew'omukyala sibaagala nnyo
yakola buli kimu n'obuliri n'abwala naye bw'olaba omukazi nga wakitiibwa nga ali ku hands on kitegeeza mukazi mufumbo naye nti yabumuwa ayimiridde era kyanyiza abantu bagende bafukamire tebamukuba mboko za bagende bafukamire babala bagamba yabumuwa ajagalante n'omugaga afukamire bannange tebigenda ku balansi nga namukasa afukamire ne minisita afukamire nze kanfukamire yayimirire minisita alina kyaleeta ku mmeeza ye kayimirire oba osanga yali amukweka na sasi. Wow, kyendowooza nze nange ndowooza ekyo kituufu kubanga twagala kumanya mazima naddala ffe batimu Eddie Kenzo ne batimu Nyamutoolo aveeyo abuulire ensi nti bannange omukyalo ono gwe mwogerako mukwano gwange just teri kigenda mu maaso naye bisuuse esitole zino zaaliwo kokko si gwe gusoose bwe baatulaga Nyamutoolo ne tukkakkana ne tumanya oyo ye muntu omutuufu naye kataate lwaki biddamu kati lwaki biddamu kati namukasa mutuufu Eddie Kenzo aveeyo akiralifyinge ensonga eno relationship ki eriwo wakati we n'omukyalo ono kubanga kati Eddie Kenzo yayanjula Nyamutoolo buli omu yasanyuka era nalabye mu comments abantu nga bagamba nti Eddie Kenzo wanaabanga kituufu ataddiŋŋanya na kano ka Miss Uganda oba nga getuwulirako nti yali amwagaddeko naye ali n'akalekawo n'ayanjulani Nyamutoolo banaakyala nti wanaabanga azzeemu ku kawala ako ka Miss Uganda nti mu butuufu ajja kuba tamanyi kyayagala kubanga Nyamutoolo agezezzaako kumufuula omwami ali respectable omwami buli omu gwagamba nti mu butuufu Eddie Kenzo akyuse katasi Fiona Nyamutoolo nti mu butuufu wanaabanga amukiitingako ng'omutuufu ajja kuba tamanyi kyayagala ajja kusuula gold atagenderawo. Oli ku NCK TV munange obanga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga awo no tweyongereyo.